Kama ffe yeebazibwe nnyo amannya bampita Pastor Alake Madogo era nga nze yasalawo okulaba nga ate bunyisa ekigambo kya Katonda mu bannankyukakyuka mu Uganda yonna n'okusabira emirembe mu ggwanga lwa Katonda n'ensi yange era nsanyuse nnyo okuba nga nkyaziddwako okutu guno olunaku olwaleero. Esebo Pastor okikola otya kozi ebintu byo obuulira njiri ate oli mu NUP ate obuulira njiri ya byabufuzi njiri ya Katonda? Well, njiri mbuulira ya mirundi ebiri. Nga omanyi nti tewaliyo Katonda agamba nti tamunno oba sibira munno obwereere. Kati nze nalaba ebintu ebitatambula bulungi mu ggwanga nasalawo ne neegatta ku bannankyukakyuka tusobole okulaba nga ate tutambulire wamu okusobola okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. So general oli mubuulizi wa njiri ey'ebyobufuzi eya Katonda wabula nengattamukko katono ku byobufuzi katono. Mu kaseera kano obeerawo? Sofa engeri gye nagobebwa embalala ewaka n'ebintu byange byonooneka ndooza ngambe kati ndi homeless. Tolina w'obeera? Sirina wembeera. Wensanze wenkola ki? Okugoba embalala otegeeza ki? Famire eyo kiki? Ani yagoba embalala? DPC w'embalala yakola ekiwandiiko zangobyewa mu kitundu kulw'enjiri gye mbuulira gy'atakkiriziganya nayo n'ateekamu ebya Bobi Wine. Wali obuulira enjiri ku switi z'embalala? Ye taata. DPC n'akukwata? Kusebo. Nsujjukira nga bakusiba. Bakusibira ki? Kyansibya bansibira omusango gw'okuŋŋaanya abantu omulundi ogwasooka. Gwaddako ne bansibira simanya aba Bobi Wine banywa enjaga ne banteekako ogw'enjaga. Gwaddako ne banteekako public nuisance. Ofuuse ekitagasa mu community. Ofuuse ekitagasa kugamba emirimu emirundi mingi nga bakola ki? Nga bakusiba. Nga bansiba naye ekisa kya Mukama nga bakola ki? So ekyavaamu DPC n'akugamba gwe kugobye mu kitundu ng'akooye okusiba ndowooza? Ng'akooye okunsiba kubanga nnemedde ku ki? Mu nsonga ey'okubuulira abantu amazima nti banna tulonde Kyagulanyi kubanga ly'essuubi lya Uganda. Ekitegeeza oli Munyankole? Nze ndi Munyankole taata. N'ogamba Lunyankole? Lunyankole nindugamba mu kaceekake. Banzoora musaku Banyankole? Abanyambalala, Abanyabushenyi, Abanyantuŋŋamo. Abanyankole mwenna nimbalamusawo amagala ganyu mwena tubakunda muno nkanka National Unity Platform. N'ogamba Lunyankole n'ogamba kaceekake? Kaceekake munonga habwakuba nyewe nkapulira omusentulu nikyo okuleba ngamba Oluganda kuga maama wanje nowakuli nowambala kuli. Okay, ye Pastor Alake gwe tulina ensonga kati otegedde ofunye vibe wayi tugenda okutambulira olwaleero bina tugenda kuba nga tubituukako. Tutandike ne struggle. Nkulaba nnyo mu struggle za Bobi Wine buli wadda. Ogendayo otya? Ekyo nakikola neŋŋamba nti omulwanyi osalawo okulwana olina okugusa ensonga gye wakola ki? Gye watandika. Ekyobola nti naye Kyagulanyi yagamba nti bw'oba obivaamu jjukira lwaki wakola ki? Wabitandika. Kati nze mbaddewo olw'Abannayuganda batya nti mbadde oluusi bakusanga pastor kwatayo omutwalo ogenda otambuze struggle, kwatayo kino ogenda otambuze ki? Struggle. Kati neesanga nga kinnyambyeko nnyo okusobola okulaba nga nfunamu oluusi akakasente akatonotono aka transport okusobola okulaba nga nkola ki? Obaawo nga mbeerawo ate nentambula ne ku struggle oluusi ne bampalako ne ku lift. Bw'otobozzenga obaawo. So emmotoka zisimbula tugeze mugende yeewala zisimbula kavule okola otya okulinnyaawo obeeramu n'akasente n'osasula? Nze kyenkola nsookayo wemba nga tugenda Luweero ninnya bukyali so that nesigendera ku competition eno. Olinya bukyali eyiyo gwe nga entambula oba taxi oba kiki oba ki? Kyonna ekiba kiriwo nenkirinnya so that bagenda okutuukayo ng'onzolede nakoze eki? Nga gwe gy'oli? Nga gyendi. Kati mbuna obutundu obuddirira obwo obutono baba bamumanyi pasida ntugende. Awo n'olinyeza ezibeeraawo zibeerawo ey'ebidongo yawunalebo gundi bakategedde vaani bweti yaba amawulire n'ebirala bwe bityo bwekiri. So laale wakagenda mu meka? Laale nno ŋŋendedde muziwerera ddala kuba ze naakamissingako ntono bawe njja nendaba natandikira ku laale yali yawa mukugulawo nali luzira
nga bakusibye baali bankwatidde nankulabye ate olwo okoze eki era kyekimu wali obulira njiri exactly era DPC wa Kampala n'antwala ebizira era mukuntwala ebizira era zezino empingo z'olaba nansiba n'akubanza emiggo nga bakusiba naye nga bakusiba kubuulira njiri tebakusiba nga mubbi nze bansiba nkubuulira in fact bansibira bya bufuzi kubanga enjiri yange tebagisibanga eya Yesu tebagigaanayo tebali ali so laale ezigulawo ezo zonna wali luzira otandikira ku eri wakale laale gye natandikirako officially wembaseerabidde bawe nava eruzira ndowooza natandikira ku laale yali nomination natandika ku nomination entebe kati egundi erweza wano wali eri kati ku nomination enkeera tumaze nomination ne bankwata olwava nomination enkeera ne bankwata kati nenzija mbadde ku laale mbadde Budaka mbadde Mbalala mbaddeyo mbadde Luweero mbadde Kyankwanzi Kibuga nezino mu Central Kawempe Makindye Lubaga Mukono waliyo Mukono naliyo ya gas katatu tike musibira ekiro awo batukwatirawo ya gas kolo yatabuka ningenda ne mudwaliro nno nga manyi baba batubye butwa bayampisa bubi nnyo in fact nalwawo zuku ngolooza wali omanyi bakubye mwademu n'akatwa nali manyi batubye n'akatwa bayagala namamba ku maaso bwadde ngaba Katonda wa so ezo zonna ezo mambuka obadde ozigendamu ezo mambuka lule wali emigga emiyitirivu ennyo waliyo ebakuba Kyagulanyi nagenda Arua naliyo then nemalate nenkomawo then neno gyetwage waliwo wangi twagenda nga tuva Embaale infact eba yali oba Tororo naye waliyo Hoima waliyo nanga gyendi kati kambuze kati kuwa kisala obusazi bwoto nti konoonya akalugulira obeereyo nati kati kyetulimu tekiri lutalo oluba lutalo tewetaaga Kyagulanyi kutambulira ku gundize tiyagambye nti alina okusasula nedda olutalo omuba mulwana olutalo leero olaba bannalweiso bonna balwana saawa ya leero bakabi kitegeeza nti buli presence yo webeerawo lwobeera mu kintu ne bakulaba bagamba oba olina kyogattako oba olina kyokola ki ate ne influence neera gyenyina kuba bamumanyi bakola ki bangi yuganze naleeta akabonero kange nti ne banaddiini nabo banyigirizibwa nabo bali mu mbeera nzibu exactly ate nenda nembeera n'ekyokulabirako nti olaba omunaddiini avuddeyo kati ate nze atunda gundi chapati bano betwandigambye nti bali bulungi naye ate olaba naye akolese eki avudde kitegeeza nti tuzaamu abantu baffe amaanyi oli munaddiini bya ddala oba just ono comedy wamutandika butandisi si comedy ndi munaddiini ajjudde era nkyali mu kumaliriza theology course zange zenkyali kusoma oyagala kufuuka pastor awedde emirimu olina ekkanisa Mbalala nalina gye tuyita nkolera online session zange nga waka nga si kkanisa nti oba nnene nnyo katundu naye nga mulimu ebintu byange ebyuma nanga microphones ki sofanga naye nga church yange bagita Peace Center ekifaawo emirembe so tubuulireko ku mbeera ya struggle mu field eyo mutambula mutya like now mugenze Arua mweyongerayo okulya n'okusula na biki tenyinza okugamba kisa kya Katonda bebiseera ebisingawo obanga okyali mulamu lunaku olukya Katonda aba alina pulaani yaalo Katonda aba alina kyakutegekedde kati nze engeri gye bammanyi ensi gye mmanyi siremererwa ofuna akuwa ekyokulya ofulugira pastor kaddeyo omutwalo bwebale nnyo so kati kino kikola kino kinyambako okusobola okulaba nti oluusi ofuna n'osasula akalooja awo n'osasula buki wekiganye tokikaka n'ogamba kanzire waka bangambye nabadde nyumyako n'omwana omu atambula ku trail ya president Kyagulanyi n'angamba nti Kyagulanyi bw'aba
bwe mugenda eyo ewalawala Kyagulanyi asobola okusula nga wano mune musula ng'emukono bw'asula mu hoteri yayinza okusula mu zebbeeyi ate mune musula mu nga onoonya akalayisi kale kalooki era munnange nga we yagambidde mazima nera okuba nti ffe twejjamu tetulina kukonda ku mutima kugamba nti lwaki asula bulungi ffe nga tusula bubi ate byonna byonna tukkiriza nti oli ye nga ye yategeka ekintu kye yetegekera kati ffe tuli misaayi mito naffe tugezaako okulaba nga tukola ki tutegeka ebyaffe naffe mu tayimu zaffe bagambe nti pasita asula ki asula bulungi NUP ng'ekibiina waliwo enteekateeka yonna ebawa sente mu abatambulira ku Kyagulanyi mukyanga atandika kampeeni olwaleero nti babawaddeyooko ez'amafuta babawaddeyooko ez'okulya kino babawaddeyooko ez'okulya kiri nga mutambula omwo waliwo enteekateeka y'ekibiina oba sekutarieti nti oba egambye abaana abatambula ku pulezidenti buli kawungezi mukwatayo zino okay ensonga eyo sijja kulimba naye nga kyemmanyi enteekateeka ebeerawo kukwaba abamuli ku kido tusegere naye kati gwe ovudde gy'ovudde eyo kati gwe ate olaba tebakuligira nnyo yesu omanyikiddwa naye tebakusembeza nnyo nti oba ne pasta tuli naye leero tutambudde naye so tebakusembeza nnyo mulimu embeera y'okusosola nga muli eyo mu trailo mulimu embeera y'ekikono tulina bannaffe tebali ku kyekimu kyetulwanirira nga muli nabo naye nga tebali ku kozi yemu kubanga for example ojja kuwa ekyokulabirako usanga emmotoka y'oli efudde naye nga gwolinawo space osobola otwalayoko omu 2-3 tabatwala balekaawo ti munnange tolinnamotoka sinze yabaleese motoka si ya kibiina nga bwayogera bwali n'omubuuze emmotoka si ya kibiina gijjeeko egende esubule emmwanyi kano tuli mu kulwana kujjako budekiteeta tukolere wamu buli omu aleeta kyalina mu kujjako mu kukyusa obukulembeze naleeta bayibuli neŋŋamba kino kiba kitukola kimulwanyisa kyekyokulwanyisa kyaffe era nkiwanika mu bbanga bwe nti Mukama Katonda abaawe naawe oba oleese akawogo oba akenvu amenyereko munno tukoleki mulye tutambule so mulimu embeera eyo ate okulya buli omu yeefaako ekitegeeza waliwo otuuka okubanga waliwo alya nga omulala talya okulya nze sisobola kulya nga munnange talidde era abammanyi bampola ki bakumanyi nze wemba nnyina kyennyina kakumenyerako nenkola ki naye nkakuwa kati ensi jasi yetu jajinga obubi naye nga amazima amatuufu gali nti mitima gyaffe mirala nnyo abaana basasula sente mmeka okugenda mu trade ojja kwesanga ngaomwana emmotoka agisasudde emitwalo 3 ja wiiki kubanga bajja kugamba oli ajja kugamba tugenze embaali naye tugenda kweyongerayo ettoolo embaali osasudde emeka 5 era otera okulaba abaana bateeka enamba ku sikuliini bano ababeera ku live teekako kyotaddeko teekako 2 teekako 10 airtime data yamba egamba ebeera nebaga yakulajana bulajanyi naye nga ate teri yakutuma osobola osigala naye nga nkugambye nti omuntu yenna ayina kyalwanirira ayina kyayagala teweetaaga kutuma ekitegeeza abaana abo abatambula bababeerera mu bubeerezi bano ababeera ku live owebweru n'aweereza owakuno gwe kikutteko n'amuwa kyamweru kumwongerayo mu lugendo bwe kiri ate oba ozirina kati gwe osobola okungamba nti kale oba bizinesi eyo gy'oba okola kati gwe okimanyi bulungi nti bukyanga ntandika otambula trail bwe kibala ennyo akatono ennyo osobola okubanga nti kozesezza ekitene ennyo miliyoni nga 4 bukyanga otandika kutambula kusula kulya kubanga ffe tetukyasula waka tusula mu loogi woteri wosanze bwokola ki wosanze wosula olaba kigize nga kikwatidde naye nga hopes zonna zetulina tusobola kulaba nga Uganda empyejja naffe ate tweyagalire mu ggwanga lyaffe kubanga ojja kwesanga nga ffe abamu gavumenti eno tukoze ebintu ki biyitirivu nnyo bye tutajja kwogera eri bantu
bano abavubuka I mean President Kyagulanyi wa muwe bwe muba nga mutandise campaign ku macha asooka kuba briefinga yeah asooka na briefinga naye kati nga nkugambye nti nze sitambula nnyo sibeera naye mu briefing okwo kuba wagenze dde obasooke banagenze dda ate newembemu mbaddewo tulinamu bannaffe abakiraba obubi nga wooli ya bakiraba ng'alinga agamba nti pasita yagenda yatwala ekifo kye lwaki Kyagulanyi akwogerako nnyo nga wooli kale nga woba ng'omanyikiddwa nze okuyita ku geeti wali eri tekinkaluubiriza oba otuuka mu kifo kyonna oba omukulu waayo tekikola ki tekikukaluubiriza naye kati waliwo abakiraba obubi olaba n'okumpa obw'ekifaananyi waliwo ekyayisa obubi nga togenda tokkirizibwa tokola ki kati kale ng'oli akulabira mu mbeera endala naye ng'ate tudda mu kyamazima ffe tulwanye nnyo reason balowooza okulwana si kukwata mu okulwana kwe kutegeeza nze nnyinza okugamba nnyinza obutalonda naye ng'ate nkuŋŋaanyiza abalonzi byokola bigenda kukuŋŋaanya kugatta ku mwendo gw'abalonzi exactly nga sironze naye ng'abalonzi bentegeezezza oba benjagaza ekintu baite okulwana so banna ababeera awo ne bafuna embeera enzibu so gwe mulaale olimu ngaani obeeramu nga munnamawulire obeeramu nga eyatambulire pulezidenti obeeramu nga wa security obeeramu nga kakuyega emaani obeeramu ngaani mulaale omwo mbeeramu ng'omusumba naye nga tebakuwa kusabira nkuŋŋaani ndaba batuuka ewantu bayita omuntu ali awo kuba mu kitundu omu be basaba tutandika olukuŋŋaana kale ekyo ngeri gy'oba nti omanye ebiseera ebisinga okwagaliza kirungi kati nze namanyikibwa era bakimanyi nti oyo pasita yes lwaki nekkando y'omulala temulisa so obutuuka eyo gweobalekera abeeyo saagala fuuka mulungi omu njagala nekkando y'abalala ekoleki eyake ate sijja kulugamba nti lwaki tebampadde ensabe kuba ojja gende 40 nga waliyo mutoolo nga simanyi ki lutoolo naye ng'ate waliwo abatoolo abandi agadde owulire biki ebiri mu ssaala eyo kati ekyo kyonna nze sikirinamu na buzibu tokinaamu tabu yonna nze ekikulu kya byonna bwenkwata bayibuli yange nensaba emirembe mbaasabye era akabonero ka Mukama Katonda kaba keexistinga mu kifo ekyo tegezaako osooka kusabira lugendo gye banaalaga bonna yonna n'obasabira ekintu ne kibeera nga kitambula abaana b'obuwala babeerawo batya mu gundi omwo abaana b'obuwala kutambula nabo si babeera ne ba boyfriend oluusi ababayambako nga omanyi nti eno train yesi aba boyfriend wo yojja kwesanga nga oluusi oli amufunye ugamba nga weerere mu bimanyi ngamufunirawo mu struggle amubeereramu awo mu magezi mpolampola ezera ne musago beefuniramu tewaliwo ekitali musitago beefuniramu eyo gye mutambulira eyo ewalawala etegeeza waliwo abamaliriza nga embeera y'okusula egize ne basula bonna bangi nera abasula bonna nga basuze bonna lwa mbeera nti nno loogi tufunyeemu sente tulina ntono oba nga bayagadde bakikole bwe batyo bo basule babiri sente nga tewali tebalina kubanga nkugambye nti kino ekintu kya mutima kwewaayo kubanga ate n'obutali kwewaayo oba oyagala oli omusajja aliko amaanyi n'amasannyalaze kati buli obeera mu kifo oba olabibwa mu mbeera endala obonfuna kati baddereeva bammwe bo basula mu mamotoka oba olwo n'abaana basula mu mamotoka engeri oba olina okwoza tosasula mu motoka ojja kunaaba oba olina okufuna loogi weba ekitegeeza tebaba encouraginga kusula mu motoka tewali asula mu motoka ng'embeera eremye sente ziganye n'osula mu motoka mwe mwatambulidde ekyo mbadde sirina kinyonyerezaako naye okusinziira ku kyemmanyi bafuna loogi ne beebaka bafuna loogi ne beebaka naye nga oba waliwo asula mu motoka ogutali musango kubanga yaye tuli mu struggle eba struggle oba osuze katanda oba osuze mu motoka onawo oba osuze lunaku biki ebinyuma mu struggle noga nti olwaliwo tunyumiddwa nnyo munyumirwa ki babi lwaliyo
enkuba lwetonye poliisi lwebakubye kiki kyemugaa nti olwaleero ddo baba tunyumiddwa kyenyinza okugamba poliisi lwetakyankalanyiza olunaku lwe tubanga abakoze batya abanyumiddwa laale naye poliisi buli lwekyankalanya mubamu kuyiwa omusaayi bamutomera bannaffe katasobola kuŋŋamba nti wasanyuse nti muno bamutomedde no si babuluusi kukwata abaana so tewaliwo olunaku lwetusanyuka okujjako lwetusanyuse nga poliisi ekuumye eddembe neyeefuga First Lady wabeerayo temunyumyako nko naye First Lady sijja kulimba nze omanyi olaba nakula semanyiza teweefasa ate neera nange omulaba nti onneemanyiize nnyo kinjijjako semanyiiza manyi nze muntu amanyi limiti zange nze amanyi wenkoma newe sirina kkoma kati so tubolaba nti First Lady mulaba nti First Lady wooli jambo nikikoba tere ebyo ate kugenda mwesesezaako ate onoonya kifaananyi ate biki sibikola oli mukyala wooli andi wabeera mu campaign olunaku lwabaddeyo bangamba luba ne vibe sometimes lubeera ne vibe naye nga nkugambye nze nkunze semanyiiza nga nze omuntu okujjako waliwo abakikola balaga excitement kati ate nze besibikola ki omanyi ndi muntu oba ngambe alina omutima omulala okay tonaba kufuna kusoomoozebwa kukwatibwa poliisi eyo gye mugenze banno ne bakulekayo oba newekanga nga osigadde mu kaduukuluka ku kyalo eyo nyinza okugamba kiri kimu gondaba tontya nakulabako mulaali yali ekira bweyogerere ng'obuna emiwabo ng'oyingira mu nsiko yogoyambuka ojjukira alala oli okuli omusikale yagwa nandigaje kiki nkugambye tuli bapasita naye tetuli baki nti wetunagamba nti kaka tuyingira nsiko siŋŋaana gukwata omuliro omugemera wala kitegeeza nti kati ekibaamu okulwanirira eddembe ly'abalala nakulabanga eggandulo olifunyizaako ng'oyingira ensiko n'oyita eriwo n'oyambuka n'okira ne batukuyita bakwita ojja olinnya emmotoka yaffe naye nga towulira akira emmotoka zaalinga ssatu zaali zikuyita nze kwe nali baali bakwita olinnye neyandiye emabega boni ndali yali awange pasita jangu naye ng'omaze okuyingira ensiko awo nga ku UNBS wansi awo mu luwonvuwonvu olulyawo nakiririra nokkirira olusaalo nagalegera pasita ayiyeeko anti nga nkugambye abasinga olowooza baali just bandabira mu kiti kirala naye omulwanyi wa ddala olina okubeera fit byonna olina okuba nabyo ate olina okubeera ng'olina lulo so n'ojjayo ne ku sikiru y'okudduka omusikale bwe yagwira waliwo wamulaba namulaba ne baali ne bamusekerera ndi fit ssebo oba yali agoba ggwe yali alina baagoba awo naye n'agwa ne bamulabisa abaana bamulabisa so nadduka nga nkugambye nti nze kino nakijjamu kubeera kifaananyi kyabalala so tebannakukwatayo kaduukulubweyo mu byalo gye mutambulira tosobola kunkwata ate gwe olaba abaawano bantya ate kati gwewomukyalo gwatagala kuntya saba omukyalo ayinza okwagala okukolerako amawulire nze omanyi lwakimba ne bayibuli eno sirina kyentya kyoa nti n'ogamba kunzita nzita ne mulaala otambula ne bayibuli mbeera naye gyonna ne lumu bamubuuza oyina emmundu nti njirina eriwa najjayo bayibuli sawa yaleero ayogerwako tayogerwako ayogerwako ng'omuzira legacy era n'olunaku lwe lwateekebwawo jana luwumudde legacy ffe tukolera byeyogerwako sawa yaleero nowunzita kyogamba nti kati nyina kyekyamaanyi kirina kyenfiirwa ekikulu nzise bewamweka abamu awo mwana afe afudde ng'oziikwa nga bigwa bazadde bo gye bali bazadde bange ninayo ko mukadde wange maama twalabanga maama ng'omuto by the way sirina bazadde sirina family yange
nga omanyi nti nakula ate nakuzibwa muntu. Wakuzibwa muntu atakuzaala. Salaba nnyo famire kyobola gwe guli omutima gwe nkugambye nti nyina omutima gutya. Bazadde bo baliwo? Sijja kulimba nennyinayo gwe ŋŋamba nti yalinga maama wange omuto. Oyo nga muganda wa maama wo lwaki? Yabanga mudoza muganda wa maama wange baafa. Sijja kulimba kuba coding kiraga nti tebaliyo kusinziira ku stories. Baakusuula? Nakula n'omukadde ogwo. Oyo omukyala gw'ogamba yakujja wayo musozi akunyumiza yakujja kwani? Nze nakulira mu Jordan House kundi ky'abazungu. Saalaba nnyo families kati onja bingi byenzize ngattagattambulamu bwange. Bano abazungu abayamba ku baana ekitegeeza baali bakusuula eyo. So kati nzize ngatta nnyo obulamu bwange kyobola nti wonsangaawo obanga tolina kyassanyu ky'oŋŋamba tomuwabudde eka bagge guli omutima gwange n'omutima gutya kati ate saagala kwejjako leeya yange ey'obusumba tegedde ate nzire mu leeya endala banyina omutima omukyamu. So kisoboka okuba nga bazadde bo gye bali oba nga tebaliyo kuba nagezaako kugenda ku TVs bukedde genze wa nonyereza wa eyo Jordan House yo terina track record gye bakujja biki ebyo yaddayo ne Australia yali kyali kitongole nga kiza muno mu Uganda ekiba ne kiddayo abaana be kyali kikuŋŋaanyiza olukyabakola abaana baabata singa ne bajja ne beetetenkanya oba okuze baali bakuze bakusomesako bakusomesezaako bakutaano obya n'okola kintu kwetetenkanya obulamu ne bakuwa skills ebola nti kati so kati abakuzaala ayimini abo bagamba bateebeza kubanga bakuzaalira wa mu Kampala oba mu Mbalala tobolaba nti bateebereza nti Mbalala engendako Embalala nkola risaaki omuntu Kampala eri mutungo kigamba nenjija nga ngatta story tezigatta. So oyo omukyala ye ekitegeeza nti akulina ku Luganda yakukuza bukuza era gyali yonna kama amulamuze kisa yafa ate naye yafa maana naye naafa. So nembeera mbulamu nengattagatta nengendako ebweru bwe nti so ze ntambulako. Abaana be mukolagana n'abaana b'omukyalo oyo? Abaana gye baliya tokwogeramu nabokko wali gwe bayita Derek. So tolina okwogeramuko nabo si nnyo naye nga omanyi kijukira bondi kyabanene nnyo toli muganda waabwe biological. So naye neera mbabuuzaako kati mu bino ebintu Katonda yankuuma kiyinza okugamba kubanga bangi bafunye ebizibu bangi babasibye ne babeera mu makomera naye nze Katonda ndiko ekisa ekyamaanyi ekyenjawulo. So kati yeyo embeera nemba nga abazadde sibalina kyobola nti najja mu struggle eno nga nina byenjagala okulwanirira nanze nze njagala nnyo abantu era ndi muntu w'abantu kasita oba nga tonzigyeko gundi kyeri embeera kuba njagala nnyo amasanyu omuntu anyumiza esuubi omuntu anyumiza ebintu ebimpeeki essuubi ate okumalamu amaanyi kimpisa bubi kyotayagala kijagalira. Twogere kuganduula lino tofunanga kusomoozebwa konna n'abakristaayo oba n'abafaaza kuba egganduula ndiraba lyabaddiini bya ddala si byakutungirira lirabyemu ne kano omubeera omusipi tera n'okulaba nga weesibye n'omusipi sipi gubeeramu anti kati nze Katonda bwe yali ampita teyampitanga bakristaayo yampitanga ye kati visioni yange weebezze kino ekyambalo nkiguze ku ssente zange kiguze ku zizo kitegedde kati gwe ndabanga wondaba wanze Katonda ubwate oyakola ki yakutonda yantonda yampita Jeremiah 1:5 kugamba nakumanya Katonda beera mu lubuto lwa maama nenkutukuza nenkutuma obeere nabbi eri amawanga. So Katonda yammanya sekiwa eggandwa teririiko nanyiriro liryo lyange tobafuna nkobo nga bakulumba teri yali annimbi kwati ko nnumbira ki eyambadde eggandula lyabwe walijja waligula we yali ntundu nga tolina mukakoola nkoola nanti neera ngugamba enkyasoma sinaba kumaliriza amusomo gyange well nali
before ngovuddeko emabega kaawo nali wagenda Canada baida naye mukunsiba nga omanyi nalina organisation nakola donation zikwata bano abaana ab'okuguudo bawa buyambi kati nali wagenda Canada ne visa buli kimu muzungu n'abisazaamu nga bansibye takkiriza bya politics muki ofani mugundi ekitongole kye exactly so kati nali wagenda Canada byonna ne babisazaamu nembeera awo nensalo nengamba oba obisazizaamu kino kikolera ggwanga lyange kasooka nunula eggwanga eyo tunaabiraba oluvannyuma kubanga ogende Canada ng'onunula eggwanga ng'omuzira kibyangu ebyo ne babisazaamu nembeera awo so mu struggle eno fiiridde ebintu bingi ne opportunities ezibaddewo zibadde nnyingi nnyo ne ssente zibadde nnyingi nnyo bwebituuse Kyagulanyi Ssentamu Robert NUP flag bearer president akumanyi amanyi wali oyogeddeko naye nemwogera ku mbeera za struggle nali njogeddeko naye nga si nnyo nti oba twali tutuddeko munyumya emboozi za dakiika 3 mmeka nawe nkugambye nti emikono gino ebibeerawo kati ebiseera ebisinga wekubuuza ekibuuzo kuba twali tudde wano olina akabonero akabi ke wandabyeku kiraba kati ebiseera ebisinga pulezidenti nga ye bangi bamugamba ebyalo bangi bamunyumiza nze waliwo n'abampita mbega toli mbega nti wavaawa noli nakwita state agent naye nga kyamazima ga Katonda muggu tolina gwe wali okoledde tolina sente ze wali olidde tolina gwe waliwo gwe nala byakubuuza nti yawudde agamba nti waddayo mu NRM lwaki omanyi lwaki nakola post ezo nali nkuba jinja muki kisaka ndabe response y'abakulu kati nze wena rising ensonga yange banga nakola poster zange zaali mu fundraising okusobola okuzaawo church n'okuzimba church nti nemba sigizaawo nengamba njagala byuma bipya ekyo kirimu obuzibu mulimu gwengenda okuweereza gwa Mukama bwe nakola church nzagenda ogibenefitinga munzoka n'abalala kitegeeza nti community kati bwe mbanga neetaaga ebyuma kitono nnyo ebitamalawo miliyoni 5 wali otaddeyo ng'osaba abadduukirize bakuyambe exactly ofune ebyuma ozeewo omulimu gwa Mukama bye walina byalagawa byabbibwa nga ennyumba yabbibwa yonna yogera ku kintu ekyo ekyokubbibwa ebintu ebyo byonna bwe bakusiba bye wali oleseeko ennyumba baagimenya ne babibba ate yali muwala gwe nali mbeera naye gwe nalina omuwala nyambako ng'omuwasiza nasimuwasiza naye nga jasita nyambako kutambula mu njiri twabeera oba naye yakola ekyaki eyiye kyesimanyi kuba nagezaako kinoonyereza nga omanyi nti owa NUP tasinga musango gwawaaba ate ogenda waabawo wali omuwaabidde nali nagugulawo musango naye bamunoonye naye kati tebalina maanyi gonna ge banteekamu jukira bankwata ekiro omuwala oyo nga omanyi nti yali ankwatirako ebintu tugenze mu field bwe bankwata ye yasigaza ate eki ebisumuluzo bintu byonna kati ngenda okukomawo okuva mu kkomera bantadde ng'enju tebamuwadde ekintu eki jukira nali nkola kye tuyita online session enju yange yali nnene kati ng'eringa chachi yange nga buli kimu nkiteeka omwo emizindaalo zigundi keyboard byonna laptop kati byonna nasanga bikozeesi adduse nabyo agenze agalinga agamba kati musajja wamugjawa tomanyi otojuka gye wamujja omuwala nga omanyi nti mbeera n'ennamba zange ku simu yankuyangamba nyina obuzibu kati by then nali neetaagawo omuyambi awe sinali neetaagawo omuyambi kati nemufuna netutandika okukola ki kukolagana nga nkugambye ndi muntu w'abantu nnyo kuba nti abantu batumalamu amaanyi ne batudisappointinga naye bantu batuzanye emabega ate oluusi oba omwesize ng'omutaddewo nga sekendiwo nti n'oba toliiwo wakati ebbanga lye bansiba teyasaamulako mukono teyajja kulamu n'omulimu teyagwongera ate nga bano tebakukkiriza tukuba simu oli mu kkomera tolina gweoyogera naye kati nze ebbanga lye bansibye nze yejjeeyo ovaayo otya kuba tolina bantu bani akweyimirira Katonda
okuwa bondi basooka ne bakubuuza leeta abakweyimirira biki nja kwebaza nnyo landlord wange oyo omukyala yali ampangisa ekifo ekyo yambeereramu nnyo era mwebaza nnyo gy'oli mukama akuwangaazi mukyala oyo nalaajananga nankubirizaako okukubira aba NUP bwekikwatako abakulukulu mu regioni saalaba yakolaki wadde andeetera ekikubu ky'amata aba NUP abamwankole region teri yajja era omukyala yajja naneeyimirira emirundi egi ng'ale jasirandirodiwo ng'ate tamanyi gye wava tamanyi bantu bo yanneeyimirira ne banta emirundi egi ogwaddako bantwala mu kkooti omulamuzi ne munnennyola n'asonyiwa omulamuzi wenyini exactly bwe bantwala mu kkooti bansiba ne bantwala mu kkooti omulamuzi kolo n'atabeerayo ne bantwala ku prison neba ku prison bakomya mu kkooti lunaku lumu lwe lumu leero bantwala ku prison ekyankomawo mu kkooti omulamuzi naŋŋamba tumusanze aligiruti bakusonyiye genda ononeki muzindaalo banalina omuzindaalo ogwo gumu gwentambula nago bakusiba kuteeka muzindaalo mu kibuga andi tomanyi ndi nguteekawo nekubira egundi tolutalo nga luwedde kati olwo lwali luyimba lwange nze nga ndufudde luyimba lwange nga situluliko ti byabufuzi nga nze kati luyimba lwempitiramu kubanga nawe wayiwako tuliyambala engule bo tuliyambala engule ekibuga nekijankalana ate nga buli wembeera abantu bakola ki bakuŋŋaana kati ne banta so emirundi gyonna gye bansibye nebaza mukama katonda ali waggulu banze siba na musango yesi ne bakwata tebaba na musango naye weekwatenga nnyo katonda gyolaba embeera mu kkomera eyo zaabakulembera okusaba sebo mu kkomera abandi bagamba Reverend yazze saala negiraawo mwoyo nakka kati bakusiba ne gandwelo tebali kujjaamu tebali njaamu bwe bakutuusa bakwambaza bone ebigo bya yero okola otya era yero mbyambala ndijjamu gandwelo lijjamu kujjako nga bankomyawo mu kkooti nebiteeka buli bakweta mu kkooti ogira mu gandwelo mbeeramu akakofiira oba bunaku ofuna kalala ate omanyi nekisibisa ennyo wobeera mu kkomera tolaga nnyo nti oli mubyabufuzi baako engeri gyokolazi gyewenyigira mu biriwo ebya bulijjo gyokyusaamuko nti nali nnoonya kasente tolagamba sooka osaba omwoyo w'amagezi sooka osaba amagezi okumanya nokola ki n'okutegeera exactly kati ebisigadde bigenda kwanguyira nnyo nsonga ki ebiseera ebisinga abasinga batubira mu musango kuba kati bakusibidde omusango for example si munene nnyo bwekitu totuse muntu tewabbye tewakoze eki eriyo ebintu ebiki ebyangungu kati public nuisance kyangu yese embeera eya pasita mugiwulidde bwato bwatambuza so mu NUP mu bukulembeze ani kyaliwo mubakulembeze be NUP abokuntikko sijja kugamba nti waliwo kyaliwa Secretary General yandibadde kyaliwange kyaliwo yatoola kabogoya nakumenyerako tinaawe waayi genda otandikirawo ki tulabye omulimu gwo influence ebadde nnene yalibadde kyaliwange kubanga bakyaliwo bakyali bange nandibalabidde wano naleeta posta yange bakyaliwo wandibalabye nalibalabidde wano wenaleeta posta yange nti nsaba kuyambibwako nzeewo ebyuma bya kyaki ennyumba yange bagibba nfuuse homeless awo nalikoze ki owandirabidde abakuyiwirawo omudangina nti noba tukutte adi cash n'omumpa kubanga tulabye abayimbi nga bapalaso abakoledezi nateekayo posta ye yagamba lirugogo ti gwe lwaki olowooza omwana ono azannye ekintu kino ku gulawundi lwaki olowooza si wa mugaso kitegeeza kyosaba oba gwe muli kyoyagala nga naawe amaanyi goyiwawo musogo naye wobeerayo n'akako bakalabewo kalabewokko nange onjagalize akageri kakiri nti naawe otambula nabudde tudde bw'oba ogambye nti oyagala kufuna byuma ebisawo kyakyo n'okola ka posta oyagala kukolabako ku Facebook page ya Bobi Wine nowaba takataddeeko
naye n'abaako ekintu yenga kennyini kyasobola okugamba nti pasita engeri gyatubeereddewo katuyimirire naye mu muki nakamulaba kati emirundi ebiri nga aba buli obusajja obumpi amasannyalaze kati ate bo abuwa amasannyalaze ekitali kibi naye ekibuuzo kiba nti bukoze eki kitwago bugikoledde ki ekitegedde si kujja buzinoozina nti osanyuse bino tuli mu ssanyu bino si ssanyu tuli mu kulwana okwaddala kati gweokimanyi bulungi naawe osobola obeera pulezidenti nze owa Uganda busanyizo mbirina ate Museveni ate abirina tegedde yatufuza emingi akufuzaana tiyabirina era ojja nonoonyereza ekituufu abirina takola ki tiyabirina mu kujja naye mu kujja tiyabirina niwaba abyongeddeko kati okwekkiririzaamuuko kyekikufuula ow'enjawulo kati gweoba okuba nze pasita kitegeeza nti tetuli ku mulamwa gwa struggle tuli ku bintu birala nnyo kubanze we najja n'amazima kati gwadde okimanyi nti nno mulimu abantu besijja kumensioninga ng'ate baali baffe nga be bansibisa baba NUP bennyini yajja nakwata ekifaananyi ali wano ogeranga obusajja bokusazeeko naye ng'abadde yakayitawo nakukwata ebifaananyi kuba nagambye ekisooka ofuna omwoyo w'amagezi amanya nti omugundi yo nekino kyavudde kuoni kakati ebiseera ebisinga gwe otaliko gonayizinga nze kiringa kino kye bagamba nti twalwana pulezidenti naye ffe tetwakola ki tetwafuna tuleme kubeera nga ate abalwanyi abo abagamba nti twalwana ffe tulina kyetufunyeemu so oyagala naawe mu kusaawa y'okufunamu obeere mu abo abambazibwa emidaali bagenda tugeze kololo bagenda kusoma abantu bagenda kufuna midaali nga pasita Arake mwali kwagikoleredde sigamba nti waliwo kyebayita gondabidde ebbanga ti nze nkulabe kuva ebyo ebintu ebyatandika sitwageeyo omulundi guno si bbanga lyondabe nenkulabidde ekitegeeza ne gye nnava teriyamanyi nakulabako ku NTV ng'ekoze story nga bakutte embalala ku street waliwo obuulira enjiriyo kyogamba NTV yankwata sirina kyenkoze era nti wali yonna kyogaseeko kisakitiri teri muntu akutekera mu maaso ge nga tokoze tolina kyokoze oba ku TV oba kupewo kitegeeza olina kyozanyi katukole bwe tuti bano abantu bwakimba operate bagagga oyagala byuma neetaaga byuma ssebo era byensaba byonna bigwera mu ssente mmeka akapapula ndabe kuba bankoledde budget wano manyi oba onaakola ekintu osooka kukola gundi yakyo sooka kufuna mbalirire byuma kalaba eno ye mbalirira gye wakoze oli ye yaginkoledde ennyini abigula abitunga oyagala single base 2 kakadde kamu n'emitwalo 2 mixer amplifier emu emitwalo 7 cordless microphone emitwalo 3 weno kodi roll cable over roll emitwalo 2 speaker pin 4 za mitwalo 2 speaker stand 2 emitwalo 2 all together million 3 n'emitwalo 7 nga kyaki ewedde milioni 3 n'emitwalo 7 zoyagala godde enguvu zetandika obuuli basomere enamba yo batofudde enamba yange eri 07 53 57 91 42 giddemu 07 53 91 42 ereeta molini nabo then MTN eri 07 67 83 32 35 MTN yeyo eri mannya gange Kavuma Richard 07 67 83 32 35 kuliko ne butopu bubiri bwakamu 10 so there's a number 07 67 83 32 35
so ne babawo we muntu ayagala buku gwe lagaze muno mbukujjemu ka sigala ng'otambuza enjiri kale kiri ekizindaalo kyo kikozesa dde ekizindaalo ogwo nanti era go tegumala just ogwo tegusobola kumala. Okay, so buli katundu wootuuka gwe ng'otandika kuyiwako njiri? Buli katundu wentuuka nga nkola ki njiwako enjiri. Nteeka kubanga kino kyakumobilizinga kyakutegeeza abantu tuli yambaale enkula ekitegeeza nti bambuulira abantu ki ekirigenda mu maaso mu ggwanga gwabadde obwongo obugize wake up zuukuka manya nti ffe tetulina krisimansi yaffe nga Museveni kali kukulembeza kati gwagamba nti gundi yagenze mu NRM gundi yakoze no abagenda mu NRM beetaaga kulanga wanda yeko kulali ya Museveni simanje ziri iyo naye buno obusente milioni 3 ngenda ne musolo bukwa singa oba ogeze mu NRM okategedde bulungi twetogenda so musiba bili abakamputi nanti kati ulidiza saagala nnyo kulya mu luleme nakyo aluzise sikwe kuyitibwako okwo siri muli wange nayagala nnyo nkola ekintu tambulire kuki ku bannankyukatuuka era nekyaki yange bannankyukakyuka be bajja okujja abo abanyigirizibwa kubanga omuntu aleeta nusu 10 olw'ekimu eky'ekkumi ye muntu oyo anyigirizibwa ate nga be bayimirizaawo kyaki Sekutale Genero akumanyi nnyo nenamba yenjirinawo munyumya naye tubadde tetunyumya nnyo ku lwabyantuukako lwangooza ezaaliwo naye tubadde tetukyanyumya wandagadde omusinkana omunyomeremu mu nsonga yeeyo musisinkanye ebbanga si bumuseemu siina nsonga gye mba ngenda munnyo kubanga musisinkanye yakugamba Bugambye ekibiina tekyafuna ssente nomugamba nti ekibiina tekyafuna ssente naye abantu mulimu abalina ki mulimu abalina ezaabwe nga pasito muteekamu obwo obuntu butono nnyo. Ndabyeko actually posta leero NUP begenda kukuŋŋaanya ssente. Ndabyeko posta ya Bobi Wine ku TikTok ku Twitter handle ye gwe kyogamba nti nno nasinna jjambya bufuzi nali sirya nali seebaga naye bintu byakyankalana lwaki lwakuba nti byabufuzi yakyankana politics wamugatta mu byobufuzi naye nga nze muntu eyali akola ebyange asobola okubeerawo nenkola ebyange nga tewali wankyankana Entebbe Letter Summit ati Tanda Playground Machide Sabagabo ebitebe bagenda senkana Tanda bamaze ne bebakkiriza wano bagambye 23 zabadde zajjo za leero leero mbadde nonyena opasiti y'okunonya ssente global fundraising 23 Desemba yeero yino Kyagulanyi akoze posta agenda kunonya ssente egenda kubeera fundraising drive egenda kubeera ku Kikwe all chapters kakumi manje egenda live on TikTok Twitter Facebook mukutuugo by'emizika ogenda beera kugisibwa online wagenda okukola kyokusa naye saawa saa 2 ez'ekiro ng'avudde mu struggle saa 2 ez'ekiro kati naye wona agenda lwali naye togulawo gundi yo n'oteekako abantu ne bakulaba TikTok yo ne bakuweereza ssente anti kati kiki kyenkugambye olowooza lwaki palasa awo Kyagulanyi post Kyagulanyi asigako ku maanyi ow'amaanyi asigala waaki asigala w'amaanyi so kati nze ogamba nti banteereyoko bamumanyi nti oli bw'aba yayogedde kigasongerako okategedde akantu ako. Okay, so kati mu struggle okyalimu olinamu kaseera akakutambuza struggle oba n'abantu bakaseeko kuba batugambye nti mweya bweya olina kuwaayo ba MP babawaayo-ko oba eyatubba eyababba MP saagala kwogerako salaki nnonya akalulu ka Kyagulanyi bafu nnyo sijagamba nti bafu manyi nze nagambye situnuulira mu nsawo ya mulala ate sibuleminga mulala kuba sigoba wazimu tegesa ya Bayibuli egambye bulungi olemanga osalira omulala omusango sisalira muntu yenna musango olwokuba teyampadde naye bwe ndabanga ebigendererwa byo tebikwatagana na byange
teekawo gaapo sibula abantu. Alright, manya wampita Pastor Madogo kuva ku Peace Center. Baganda bange mwebale nnyo okubanga mutuwadde amatuuga mu lunaku olwaleero era nga tubasiibula. Tongera obbategeeza 15 temwerabira kulonda okulembeza addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So mukyerabira naye nga embeera y'obwetyo bweri nasobola tukwatizaako tukwatizeeko tusobole okutambuza emirimu gya Mukama. Okay, ye Pastor Madogo nga bwakunyonyodde ensonga ndowooza muziwulidde. Abalina okusomozebwa nja kubalagira wali wa Dr. Richard Ssenjobe Mengo ku Beef Organic mugendeewo abajjanjabe abalinamu ebirwadde ebizibu ebirwadde ebikambwe ebyo ebyagaana okuwona. Mugendeewo ajja kuba buli ekyokola ng'akozesa obutonde akusa n'ebirime wannakyo ajja kukozesa nakyo products agende maaso okubanga nti mufuna okujjanjabwa era abajjanjaba ebintu osobola okubanga bibatambulira abantu muliyo mubona yabona n'agalwadde wadde gakufukira agalwadde genda wali ku Beef Organic ate mu nnaku zino enkulu ate nga wetugende mu kulonda wandibadde olina kuba mulamu okusinga okuzungira emulago nabiki nja kugamba nti genda kubiva abakyala mufuna okulumizibwa mu lubuto omwo n'abaami ng'olubuto lwakwesibako ofuna appendix osimanyi biki ekyenda kyesiba olina constipation simanyi ekifuba kyokuzitowa n'ebintu ebiringa ebyo ozigiridde ku Beef Organic wali emengo ojja okubanga ate ogenda ate bano bannaffe mwe mugenda mu byalo emmotoka zammwe enfu temulina tona bagikanika spare biki nja kulagira ogende wali wa Mayembe ewa Kiseka ku Mukama Plaza kwalake 19 edduuka ogule spare wa motoka owa buli type. Spare ya motoka ava mu buli amawanga agakola spare tumanyi obulungi nnyo. Alina spare wa mu Germany, alina spare wa mu Japan, alina bona alina Taiwan, alina n'ebirala byonna gwe buli nsi gy'omanyi wava spare ono wana Mayembe spare amuyina wali ewa Kiseka ku Mukama Plaza edduuka namba lidi SK19. Bw'oba otuuka awo n'oba oli awo wansi ku street buuza abavubuka abali awo ne wa Mayembe ewa bajja kubanga bakulagira. Awatali ekyo kuba ku namba y'essimu waggulu ejja kubanga era otuuka kwe wa Mayembe ofune spare bulungi. Bw'ovaawo genda ali ku Dream Restaurant Wandege Njalange ekuyisemu osobola okubanga oli wali ku Dream Restaurant wa Anti Namubiro ajja kubanga abateekedde emmere ennungi ennyo okuva ku kyenkya ekyemisana paka n'ekyeggulo ate nga emmere ennungi ate nga nnyingi ate nga ne parking eri n'abaana abakola obulungi weyali ojja tuukawo ebintu nga bitambula bulungi nnyo nga birungi era essente zigenduke kwegamba ofunemu ekyo ky'osasulidde. Tulya mu kifo kati onna ssaawa zino bitulimu eno ebiseera bizibuzibu omala gali abantu n'ovaawo n'akatwa omala gali abantu n'ovaawo n'omusujja gwa typhoid n'ebiringa ebyo nze kati sankubuulidde watuufu nti genda ku Dream Restaurant ewandegeya mu katale k'ewandegeya oba ku emabega Equity Bank oba wano ng'oyingira ewandegeya mu bitaala gw'obwa Mulaga. Ayagala omwogera ku mukono nkubire ku 07727363 tusobola okuba nga tukwatagana n'oba oli bweru wa ggwanga nja kukola bulungi omukolo gwo ebintu osobola okuba nga bitambulira bulungi nnyo sawasawa balabala. Nja kukuyamba okulungamya ebintu bimengo babigulawa tubigula ssente mmeka n'ebiringa ebyo. So tobeera eyo noonoonya omwogeza n'akola omukolo gwo ate nga tomulaba yenze nja kubanga omukolo gwo gukola bulungi nnyo. Embeera ya struggle mugiwulidde tubali ne Pastor Madogo okuva ku NUP awo akuwulira ebiri mu field eyo gye batambulira engeri gye babeerawo abaana bano balina essebo engeri gye basurvivinga ng'ate yakubonaabona naye lwakuba nti baasalawo naye oba oyagadde omuwaamu ky'omuwa enamba yagisomye naye nga osobola okubako obanga enamba etogiwulidde ne mu kutuusaako oba n'omubaako ky'omuwagira obulamu nosobola okuba nga butambula obulamu bwa struggle. Be bamu ku baana abatambula ku motoka ezo waggulu okuva e Kampala paka Arua paka Soroti paka wa n'abeera omwo n'akoma e Kampala n'enkya n'addayo n'akoma oli ne badda ewalala ate n'ebintu nga bibasumbuwa ebyokusula poliisi ebakuba mukka na biki n'ebiringa. So oba oyagadde oyimirira naye mu nsonga ezimu oba endala ojja kubanga omufuna. Mukkirize mbasiibulirane era mbaagalize olunaku olulungi n'ennaku